Abatuuze ku kyalo Buswa nga kiri mu district y'Ewakiso basula bakukunadde nga lumonde mu kikata olw'abo abeeyita bannyini ttaka kwe batudde nga lino liri ku yiika 25 ababala aliko kubasengula buli lukya. Tube bawambyeko ebibanja byabwe tuli abantu 308 kuba na attendance tuzirina eri minisita eri ow'ebyettaka Judith Nabakooba jangu otaasa abantu b'e Buswa amagye gatulimu amagye tegatuvaamu. Bano basinzidde mu maka ga ssentebe w'ekitundu kino Mukasa Michael gye bagenze okubaga ekiwandiiko kye bagenda okutwala mu ofiisi ya minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja. Bano bagamba nti abantu ab'enjawulo abawerera ddala bana bajja nga buli omu abala aliko okubagoba ekibaleetedde okwebuuza n'ennyini ttaka omutuufu nga mu be balumiriza kuliko n'abasirikale okuva e Mengo abagamba nti ettaka lino lya maama Nnaabagereka. Twakafuna abantu balinganga bana buli omu ajja n'agamba nze umanya Nnaabagereka Foundation ate tebakkiriza muntu yenna wadde okuzimbawo. Nange bangamba sirina kujja wano ne bagamba eno property ya muwala wange bino bintu by'abazzukulu bange. Batulambuza ettaka eririko embiranye nga kuno kusangiddwako abasirikale b'amagye abatuuze kye bagamba nti kibamazeeko emirembe nga batulaze n'ebimu ku biwandiiko minisita Mayanja bye yabawandiikira nga bino bibakkiriza okuzimba ku bibanja byabwe. Nti baatula ne Dota wange Babula Matovu ne babalirira ssente zagenda okufuna ate kyatakolangako. Ekyokubiri ye takayanira ttaka ye ali ready okwegula mu ttaka bwe babanga be batuufu. Kiwandiiko kye bakisambajja mbwe kiwandiiko twakifuna mu kadirisa tusaba okitiibwa minisita oba okitiibwa pulezidenti otusalire ku magezi. Ate ebibanja byaffe twabigula era tukakasa n'ebiwandiiko bye tulina bikakasa bye twagula. Ebibanja abantu abatuguze ebibanja balinako n'amalaalo gaabwe. Bo bannamagye be tusanze ku ttaka lino bategeeza nti tebaleetebwa kugoba bantu bano wabula okuyimiriza ebikolebwako bwe bano bazze bayitibwa mu ofiisi ya maama Nnaabagereka batereeza obusenze bwabwe naye nga beefuula bannampulira zibi. Tepu gye batannakola yakugenda mu ofiisi ate bakaana nti babagoba teri muntu yenna gwe twagobye era n'abalima twabagambye buli alina poloti yago agira nga akola ki ni kye baatuleetera wa butazimba. Bwe twogeddeko n'omukungu Ntambazi Ben nga yavunaanyizibwa ku pulojekiti egenda okuzimbibwa mu kifo kino emanyiddwa nga Nnaabagereka Development Foundation ng'ono tumufunye okuyita ku lukomo lw'essimu asambaza ebibungeesebwa nga bwe bagenda okusengula abantu bano. CRDC ne State House ensonga ezo twazimaliriza nga kye tubadde tuzzaako abantu abo kujja tandika okulaba engeri ate si bonna naye tulaba engeri butya basetolinga babo baba compensatinga abo babanga kituufu basaanidde okuba yaki compensate nengera tugoberera amateeka. Kakati waliwo obuzibu obuliwo kyamani w'ekyalo ate yakuma mu bantu omuliro kubanga twagenda okulaba ng'era y'omu ku bantu abali ku ttaka abeegabira nga tebalina na kiwandiiko. Ayongerako nti maama Nnaabagereka alina yiika 25 mu kifo kino nga ku yiika 10 tekuliiko bantu era nga ze bagenda okukozesa wabula nga basanze obuzibu olw'abakayungirizi b'ettaka abakozesezza ekiseera kino nga baguza abantu ettaka ate ng'abantu bonna abalinako ebibanja baatuuka dda ku nzikiriziganya nabo. Ekitongole kyaffe awo kirinawo ekazi 25 naye ekazi 10 ezewali ekibangirizo twagala okukolera emirimu gyaffe era bwe twateekateeka ate era abantu bano we bakola ki we beesenza. Kakati abagamba nti bali abantu abali eri mu ekazi zisigadde era nomwe gye mwalabye amayumba gwalabyeyo ababagobaganya tewali babagobaganya wabula wano ekitundu kino kye twagala okukozesa ate babulooka bo bajja buli kiseera ne baguza ono n'aguza oli. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleera.